Muganda wange ne mwannyinaze njagala okwebaza Katonda ku lw'omukisa gwakuwadde bwakulessewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya litukuvu lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo okuba nti n'olwaleero enkya ya leero okkiriza okutambula wamu nange. Era njagala okwebaza Katonda kubanga ompadde omukisa ate n'owa ne TV eno omukisa okubanga gy'oteze kati. Buli ssaawa 4 ez'okumakya n'essaawa 2 n'ekitundu ogw'ekiro Monday paka Friday programu eno ebeera ku mpawo za Hope Channel TV. TV eno ye TV yokka ekuwa ebigambo eby'essuubi, ye TV yokka ekuwa ebigambo ebikuzimba, ye TV yokka ekuwa ebigambo ebigenda okuzzaamu amaanyi. Olw'ekyo gitege otambulenga naye ebbanga lyonna. Si gwe wekka nno, tegeezaako n'abantu bo bonna batege TV eno kisobole okukusobozesa okubeera ng'ogoberera ebigambo bino buli lunaku ne programu endala ennyuvu ennyingi eziri ku TV eno. Programu eno eteekebwamu ensimbi abakasana quality nursery and primary school. Ly'essomero lyokka gy'osobola okutwala omwana n'otejjusa bawala n'abalenzi ab'ekisula ate n'abava awaka. Lwekyo nkukubiriza okube ku nnamba z'essimu eziyita awo. Kijja kukola bulungi nnyo bw'ona ayogerako nabo n'okutuukayo okulaba obulabe essomero ne weebaza Katonda olw'ebikulu by'akoze. Lwekyo nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ng'otwala omwana mu ssomero eryo asobole okubangulwa tojja kwejjusa. Programu zino osobola oziraba live ku app yaffe eya Hope Channel. Genda ogiteekemu ogidownloading ku Google Play Store oba ku Apple Store. Osobola okugoberera live kasobako ne kadata. You can watch live our programs. Naye ze twayigedde emabega bw'oba oyagala okuzigoberera genda ku YouTube channel eya Pastor Sebagala Ivan Samuel eyo yange nze kennyini. Ojja kusanga ebigambo bino byonna bye tuzze tuyiga okuva emabega oyongere okuzimbibwa mu bulamu bwo obw'amaka n'okwongera okunywezebwa. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa nga weyongera okutambula nange n'olunaku olwaleero. Katusabe. Kitaffe gwe nannyini magezi tuwe okumanya awamu n'okutegeera tugeziwaze ayi Katonda. Zimbemu omwoyo ogw'okutyera okussaamu ekitiibwa. Otubeere Yesu byonna bye tukola ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amaka kirabo ekyatuweebwa okuva eri Katonda ye statement gye nsoosa mu buli programu yonna gye nkola ey'amaka n'obufumbo. Era nga nkujjukiza tekibanko kifo kya nnaku, tekibanko kifo kya kubonaabona, tekibanko kifo kya kulumwa, tekibanko kifo kya kwejjusa. Bwe bibanga ebyenjogedde by'olaba mu maka ago obuzibu si maka, obuzibu ye mmwe abagalimu. Lwaki ngambye mmwe? Kubanga toli wekka. Manyi nti oli olowooza nti omwami wo ye muzibu era yaleetedde amaka gammwe okubonaabona. Naye Yesu yayogera bw'ati n'agamba nti nga tonnaba kutunuulira kajonjo kali ku liiso lya munno, sooka otunuulire ekisiki ekiyiise ku liryo enjaliriro. Munno ayina kajonjo gw'oyina njaliriro. Nkijjukiza nnyo abafumbo abalowooza nti amaka gakolebwa omuntu omu. Nze singa omukazi oyo atereera singa tuli bulungi. Nze musumba singa oyo musajja akyusaamu singa tuli bulungi. Ani yakugamba nti omusajja yekka y'alina okukyusa? Lwaki oyagala okweteeka mu mbeera nti gwe tolina buzibu? Ekyo kye kikuleetedde okuba nti amaka go tegakula. Kye kikuleetedde okuba nti amaka go tegakyuka. Kwe kutandika okkeeranga ku makya okulowooza nti omusajja yekka y'alina okukyusa. Gwe walungi wa, gwe oli bulungi, oli mukkakkamu, okola birungi byokka, kakati ye yakola ebibi. Who told you? Olaba omusajja ne waba ayingidde mu bwenzi. Naga ye kati omusumba ate musumba oyogera biki? Njogera ebituufu, but this is the reality of life. Omusajja ne waba ayingidde mu bwenzi n'omukwata togezangako n'oteetunuulira. Ebiseera ebisinga obungi mu bufumbo munno bw'akolanga embeera ebonyaabonya amaka olwangawo nnyo okumutunuulira ne weetunuulira gwe wennyini. Ekyo nakiyiga. Bwe mbeera n'omuzaana wa Mukama gwe njagala ennyo mu bufumbo nga tuli mu maka gaffe wali, singa ekintu kyonna kibeerawo nga kizibu
amaaso singeetunuuliza nze kennyini nakoze obuvunaanyizibwa bwange. That is the question. Okoze obuvunaanyizibwa bwo nga tonaba kuyita maka kifo kyadinaku. Tujja kubeera nga buli kaseera ovuma buvumi yadde omusajja ayenze. Tujja kubeera nga omuleekaanira mu kutu nga musinzira okuvuma n'okuwemula n'okuba n'emmeeza n'ozaabya. Kati n'olowooza na togenda kuteekawo mirembe. You've not set an example. Kubanga omuliro teguzikiza muliro. Zenkanankana n'ebisiki tezaaka. Olw'ensonga eyo nze nkubiriza abafumbo bonna abali ebigambo bino tuwaliwo ebintu by'okulowoozaako nga bikulu ate nga bya muwendo g'emaka gammwe. Twatunuulira compromise, tutunuulira accommodation, tutunuulira avoidance. Ne waliwo ekirala era kyendowooza nkikulu nnyo. Collaborate. Kolaganira awamu maanyi. Ge tutateekwa kubuusa maaso. Okolaganira awamu buyinza. Bwe tutateekwa kusuula muguluka. Waliwo amaanyi agali mu kolaganira awamu. Waliwo amaanyi agali mu ekyo. Ago ge maanyi genjagala gwe ssebo n'ennyabo okunyweza. Okolaganira awamu maanyi. Okolaganira awamu buyinza. Okolaganira awamu mukisa. Bayibuli ebeyogera mu lubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'24 egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo banaabeeranga omuntu omu. Ekyamazima kiri nti nabo banaabeeranga omuntu omu kye kigambo ekikulu. Katonda yatonda amaka ng'akimanyi nti ababiri basinga omu. Katonda yatonda amaka ng'akimanyi nti omu bwagwa omulala anaayimusa munne. Ne mu Luzungu tugamba 2 heads are better than 1. Ago mazima g'otayinza kubuusabuusa. Yensonga lwaki mu governance teri mukulembeze yenna asobola kubeera ng'omutwe gweyimirirewo gwokka. Waakiri bamuwa abayubi b'amagezi. Waakiri abeerayo n'olukiiko. Olwa ne be bayita ba dictator. Nti oli dictator. Autocratic governance. Era waakiri afunayo olukiiko, Supreme Council, amewaati, whichever. Naye teriyo omuntu ayina mutwe nga gusobola okubibeerawo gwokka mu mbeera zonna. Okukolaganira awamu kirina engeri gye kiwa amaanyi amaka ne kigaziyiza abalaba abangi abandigalumbye ne kigataasa ebizibu bingi ebyandigeetoolodde. Eyo kye njagala okujjukiza muganda wange ne mwannyinaze. Otaasiddwa ebizibu bingi. Otaasiddwa emitawaana mingi. Bw'onakkiriza okuzimba okukolaganira awamu nga mulwanagana n'ekizibu ekirumbye obufumbo. Obufumbo bulumbibwa ebizibu bingi n'emitawaana mingi. Obutakolaganira wamu bubafuula banafu. Mu political science waliwo ekigambo ekigamba divide and rule. Abantu bonna bagenda kubeera bangu okufuga ng'owakutudde kutuddemu. Bateekemu embeera ezibaawukanya. Bateekemu ebintu buli omu n'akyawo ono. As long as nga munda mu bo mulimu okwekutulamu n'entalo, tebagenda kufuna budde bumala bulowooza kukulwanisa. Era bangi abaategeera ekyo bagikozesezza to their own advantage ne bafuga.
kikyentegeeza mu kino nti ne mu maka Shetaani ayagala okutwawula yawula. Buli we tubeera nga tweyawudde tuba banafu, kubanga buli component baginyiga yokka. Buli we tubeera nga tukutuseemu tetulina maanyi. Bwe tuba nga tetulina maanyi, olwo obulabe bwonna obulumba amaka n'obufumbo busobola okufuna bwe buyita. Amaka gali mu kiseera ekizibu ennyo ne mu kiseera ekyobunafu. The home is at its weakest. Amaka gali mu kiseera ekisinga okubeera ekyobunafu. Singa kiddamu gali mu kiseera ekisinga okubeera ekyobunafu singa gesanga gali mu kiseera ekisinga okubeera ekyobunafu singa gesanga nga tebakolagana bombi omusajja ne mukazi we. Owadde omukisa omulabe okusensera owadde omukisa omulabe okulumba, owadde omukisa omulabe okufuukira ekizibu n'okusaanyaawo. Amaka gagenda kuyulikayulika, amaka gagenda kusaanawo, amaka gagenda kuggwaawo. Bwe munakkiriza okweyuzaayuza, bwe munakkiriza obutessaamu kitiibwa, bwe munakkiriza okwawukanayawukana, akabi kanene kagenda kubasanga kabazikirize era kabamalewo. Collaboration is key. Ebimu ku bizibu ebirumba amaka bijja n'entalo zijja lwakuba nti waliwo agaanya okutegeera omulala. Ekintu ky'okugaana okutegeera omulala kireetera amaka ebizibu by'otalabanga. Ogaana otya okutegeera omulala kubanga tobadde na interest mu kukolagana naye? Nawe waba mulabewo, engeri esinga okubeera ennungi okulwanisha mulabewo kwe kumusembeza okumpi. Tomuteeka wala kubanga togenda kumanya byakola. Musembeze ddala wano ku lusegera akube kumpi, tagenda ewala, alina kuba kumpi, close, so that you watch every movement, so that you can fight it before it hurts you. Kali muyinza okubeera mu maka seganya oli mulabewo, oba omwami mulabewo, oba omukyala mulabewo, naye okumubeera ewala ale kyongera kukuteeka mu bulabe. Okumubeera okumpi kyongera kumumanya na kumutegeera. Ne mu bufumbo tujjawo ekigambo kye bayita obulabe ne tugamba nti omuntu atuli kumpi twongere okumanya tuzimbagane. Wayinza okuba nga waliwo ensonga ebakosa nga yeetaaga bwetaazi mmwe buli omu kubeera kumpi na munne musobole okubeerako n'engeri gye mujja ŋŋanga. Ebizibu ebimu bibeerawo naye nga tetubitegedde butegeezi, nga tubadde twetaaga bwetaazi kiseera kubeera na spirit of collaboration. Kyengamba spirit waliyo okubeera omwoyo ogw'okukolagana nga gugenda kwaŋŋanga emitawaana mingi. Basajja bamuwulira abetta mwezi guno gwonna ogw'omukaaga gw'okutaano gwonna ne wala mbaddemu ensonga ezo, era abasawo bangi ab'obwongo bavuddeyo ne bakola gye tuyita mental health awareness. Naye abasajja bangi betta nga tebalina amaka kubanga babuliddwa abantu bakolagana nabo. Obadde okimanyi nti amaka agamu tegandivuddewo singa ababiri abagalimu buli omu yawaayo munne waakiri essaawa emu. Waliwo n'entalo
zembeera nazo mu bufumbo naye nga zibalimu kubanga temwewadde kadde kukolagana kujjawo kizibu. That's what I'm saying. Temwewadde kadde kukolagana kujjawo kizibu. Omusajja n'asigala nga atudde mu ntebe ng'ebirowoozo bimugamba kale singa omukazi ono abadde amanyi yandibadde antegeera. N'omukazi ali mu kisenge eri akaaba nga naye mu mutima gaaga nti kale oba nandyetonze. Mukazi ali mu kisenge akaaba, omusajja ali mu ddiira atudde ashirise, buli omu birowoozo mulimu ekigenda mu maaso ng'ate buli omu yandibadde ayaayaana okudda naye nga waliwo ego etugamba nti temukolagana. Sijjaga yiikale mukyala wange nkosezza waaki kituufu ayinza okuba akoze ensobi naye ate ndowooza sandiboggodde na kusamba mmere na kugimuyiira mu maaso. Sandikikoze naye ate ng'omusajja ngenda kugendayo otya nkolagane naye mu nsonga ena. Kale kambireke bulisi. N'omukazi n'abeere nagayi naye nakoze ensobi nnene nabika namunyizizza nnyo naye ate lwaki akoze kati ne mubeera mu bufumbo nga buli omu is miles apart naye ng'ensonga ebanyigiriza yandibadde esobola okwaŋŋangibwa singa mukkiriza okukolagana. Kamba tegeeze abantu ababiri abalowooza bwe batyo singa bamala ne basisinkana ne bafuna essaawa emu yokka buli omu kwogera bwogezi banditaasizza ebizibu bingi. Kikyengezaako okugamba nga naye musumba ebyo tugamba okukolagana naki musumba gwe tonalaba maka olwobeera mu maka ng'omuntu oyinza namubuuza kituufu naye ensonga eyo yakula bukuzi. Kyeŋŋamba tekyatandikira awo, tekiyinza kugwa bugwi just in an instant ne kiba nga temusobola na kwogerezeganya. Mwajja mu kizimba kyatandikira mu buntu butono ne mutakifaako, kifaanana nga lwatika. Olwatika nga wakalulaba mu kizimbe kolerawo okole reinforcement, okireinforcing, okiteekemu emitayimbwa oba obeeko ne woosiba ebyuma naye tolinda kizimbe lwatika kumala kuyitamu ne luserengeta ne lusala mu kisenge ne kinafuwa ne batuuka n'okikonda eminga ani olyoka ojja okola reinforcement era bakugamba totawaana, the building is condemned, demolish and construct a new one. Enyaafa zatandika mpola mu maka gammwe ne mugaana okukolagana okuziziba nga zikyali ntono kati zigenze zigaziwa zirya zibunye zisensedde kati muli ku level nga ne bagamba collaboration temukyasobola. Kati gwe atannaba kutuuka ku kukonda eminga bufumbo obwo nti buganye muzimbe birala wandibadde obutaasa nga bukyali ng'oyiga okukolagana mu buli mbeera ng'ekintu tekinnaba kusajjuka. Ndowooza omu yagamba nti ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Waliwo ekiseera we kituuka ng'ekizimba ne bw'okiwa eddagala tekikyagenda. Ekyamazima olina kikkiriza bukkiriza kyabike n'obulumi bwakyo bwonna. Kati ng'ekizimba tekinnaba kugaana ddagala nga kikyali kito okyayinza okukiteekako ne kibula okyanguyiranga. Buli lwokola bw'otyo kikuyambako nnyo okutaasa obufumbo bwo n'okutaasa amakaago. Njagadde nkoyo katiipu ako olwaleero kakukolere mu bufumbo bumanyi nti ogenda kukirowoozaako. Aleme kulowooza nti okusirika n'okwetugga nti kirungi tekigenda kukola. Collaboration is key. It won't do anything. Tekina ekigenda kubayamba. Namusirikirira nange namusirikirira nange sijja kwogera yayina okusooka yajja okwetonda watayagala yamanyi nze njogera n'abakazi wagenda n'agenda abakazi ng'abali nze njogera n'omusajja ate yandiisa kase nange n'emirimu mwebali okolaganira awamu g'emaanyi ag'okkomyawo amaka gammwe. Katusabire Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu, webala okutukuma n'okutulabirira ekisa kyo n'okwagalamu n'emirembe kitubeere.
tuwa amagezi n'amaanyi okuzimba amaka agaweesa erinnya ly'ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa.